naye Katonda omutuufu alaba ki? Alaba ki? Shiba Kalungi avuddeyoko n'akakasa agambye nti abo abasobola munanga ate okumujjanjinga nti talina munanga ate eddiini ku mutima. For example, agambye nti Katonda alaba mutima gwa muntu, asobola obutafaayo oba ku nnyambalayo oba olabika otya naye ng'akebedde munanga ate omutima. Shiba Kalungi byabadde akakasa wano byengenda okubeera nga nkuzanyiramuko. Cindy Sanyu yeekoze ebintu maaso awo ngenda kubeera nga mbikulagako. Kosate Kalole Kasita kosate ne Fikfameka maaso awo ngenda kubeera nga njija nabyo. Wabula nkutandisizza akatambi ka Shiba. Okitegeera. Agambye n'agamba nti nno Katonda akebera munanga ate mutima. Jjukira bino bibadde biti. Omanyi Shiba yagenda n'akola remix ne mwana munenzi nno mwerabidde n'erinnya naye ng'oluyimba luno munanga ate Dance for the Lord lufuuse munanga ate ensonga okwetooloola. Lukutte nnyo akati. Kaakati nno alina message munanga ate gy'asoosezza era nga boogezaako okulaba. Era mmwe bw'assistant ba Jesus naye Katonda omutuufu alaba ki? Alaba ki? Singoye ze twambala n'abasayya baloga. Otegedde? Kakati nze wankuba ennyimba zange nga neebaza Katonda ate ne baŋŋamba mwana ate mbuuli ate tagwayo eno ewa. Dance for the Lord. Ebadde munnange ng'eri mu kontanira awo n'oluyimba luno munnanga ate Dance for the Lord eside eyo. Shiba bw'atyo munnanga ate bw'abadde akakasa bannange wabula bannange Shiba taggwayo. Kankongereyoko wali munnanga ate Cindy Sanyu abadde ali mu kuva munnanga ate ku bizinensi ye. Bizinensi ye eno esangibwa wali munnanga ate Kira mu Kira wali mu tawuni awo naye nno bizinensi eno abadde nga actually abaddewoko naye nga akaseera kabadde ka kunnyuka. Agambye n'agamba nti nno olunaku olwaleero emmotoka yange eri mu saaviisi kwe kusalawo munnanga ate afunewoko wano ka booda. Abadde ali mu goyingamuko munnanga ate crazy nga afuluma naye muganda wange akatambi kabadde kakutte omubabiro. Your chariot awaits, my king. Your Royal Highness. Whoa, way. Wajewo. Yo kabaka wendongo. Ye muyimbi nno munnanga ate Cindy Sanyu. So bwentyo bwe mucekinzeeko nja kubeera nga nkuwa munnanga ate update yonna enaafaayo ku Cindy. Wabula nga nkongeddeyoko Kalole Kasita kosate ne Fikfameka bekoze ebintu. Omanyi Fikfameka yakavaayoko n'ayirizi ng'oluyimba lwe. Kakati nno eno ebadde challenge. Nga boogeza ku munnanga ate okulaba. So ku side y'emu Kalole Kasita n'ateekayoko ebifaananyi ebyo nga woobiraba. Abadde bambi ayaka kye bayita munnanga ate okwaka. Bibadde bikutte akati ku Instagram eside eyo. Omukyala munnanga ate Kalole Kasita omuyimbi eside eyo. Nja kubeera nga nkuwa munnanga ate update yonna enaatambula ku Kalole Kasita. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna just biturekere tujja kubeera nga munnanga ate tukutuusaako eside eyo kasita onaabeera ng'osubscribinze.